ajja ababulizi b'enjiri ebweru w'eggwanga bajje basabire eggwanga lya Kenya bagira mu private jets. Bannakenya babuuza kuno tewali bapasita tewali bannaddiini kubanga akalulu konna mukanonyeza mu kyaki buli wamu tewali basobola kusabira ggwanga. Ebyomoyo bali balina amafuta mangiko. National breakfast zibeerawo, National Prayers Day zibeerawo. Naye kikujjisa bannaddiini ebweru obateeke mu ssente mu private jet bajje batuuke wano basabire eggwanga nga ssente ezo zisobola okukola ku bizibu bya Munnakenya. Takomyawo bakuliyetinze office of the second lady muka deputy president bamutaddeko ssente empitirivu. Baali baagala creatinga office ya first daughter Charine oyo waliwo bato y'amaanyi okutuusa lwe yagamba okay ekyo tukireke naye nga yali akulietinze ne office ya first daughter okwo konna kwonoona nsimbi ya mwewaki wa musolo kati ojze ku bana abanaku ekifo ky'okubateerawo embeera bafune babeere bulungi obanyigiriza ate kobakamudde ate kooteeka mu buki bantu ekirala ne wajjawo ensonga y'okujja ekkomo ku bisanja n'okufuula ekisanja eky'emyaka 7. Ensonga eyo yali y'amaanyi era yajjira ddala n'eteesebwako. Actually ensonga ebadde teyasuulwa mu kasero era ebiseera babadde bajja bagikonako omuntu yasembeeyo gikonako abadde Senator Aaron. Kati Bannakenya ne balaba nti omusajja ono ayina agenda nnene nnyo eyiye ng'omuntu wabula seeri bannansi. Bwe kyatuuse mu Mount Kenya gye yasinga okufuna obululu obungi yabadde akuba oddguard abasajja abakulu abakadde aleete emisaayi mito naye ng'ate akireeta butereevu. Njakuwa ekyokulabirako president abadde awanise nnyo omuvubuka gwe bayita Ndidi Nyoro. Bamwagira mu lwatu nnyo abaga nti ku kalulu akaddako gwe baagala abadde ayagala okumwetanga president mu 2032. Ndidi Nyoro bw'amalako emyaka 10 mu 2022 baleete Nicky Ruto. Kakati bano abatunuulira ewala ne bagamba omuvubuka ono agenda kuba wa tabbu tugenda kuba naffe tetukyalina positions. Munayoganda mpuliriza njaku ekyokulabirako lwaki na kino kireeta okutya naddala mu bannabyabufuzi ne ba business persons mu Kenya. Njaku ekyokulabirako ekya America. Ebimu ku byalemesa Hillary Clinton okuwangula akalulu yayinamu ensonga y'okubeera nti nno baawe yaliko president ate nga balina omuwala omugeze nnyo. Kati Abamerika ne bakirowooleza wala nti family eno singa Hillary akwata obukulembeze ne muwala waabwe ajja tufuga. Family emu evemu ba president basatu. Ng'ogyeko bino ebya inferiority complex nti yali mukyala, ng'ogyeko ekyokubeera nti balabanga Obama afuna ekisanja ekyokusatu. Era singa Bernie Sanders yali awangudde akamyufu yali kubye Trump. Kati ekya Nicky Ruto kiba kipya nnyo kinyata tafuze nga ne kitawe yafoga. Kati ebyo balibe ate be balwanyisa kubanga olaba babadde balwana dynasty versus hustlers. Kati gozenga hustler tolese ba hustler banno nawe oyagala creating a dynasty eyiyo kye tubadde tulwanyisa. Kati ebyo byonna bobigatta bongezeza fees. Bwaleeta Ndidi Nyoro bakimani ekyungu abatalese ba hustler balala. Anti akuba Ruto be yawangulirako bana abasajja abakulu bayina amaanyi okusinga abavubuka kubanga politics naddala we Kenya akolera ku ssente ate hard cash tebategeka mipiira tebagaba sowani tebagaba bikopo hard cash. Kati era olaba nti okuleeta Gachagua kuwa deputy president there was a disappointment kubanga twali tumaze okukanya nti Kindiki yalina professor yajja okubeera deputy president. Naye olwokuba nti Gachagua yalina amaanyi mangi mu byensimbi ng'alina ne network esobola ozireeta kubanga yalina ez'empeke ng'alina ez'oku akawunti n'ez'omu bbanga ng'asobola okuzireeta ate nga zetwali tusinga okwagala. Kati bino byonna bwe bamala obbikuŋŋaanya abasajja ne bagamba tutaddemu ssente tutaddemu obudde tutegeeredde abalonzi tukuwadde akalulu otandise okutusenza oluti oleeta abavubuka abato bonootegeerera ozimba bwakabaka obubwo. Tokomye okwo bahasla university students abaana abato abakuwagira oyongeza fees tuition emirundi 3 otadde omusolo ku buli kintu era abavubuka abadde bagamba nti
Ruto atubye nava mu nsawo kati bagambye nti bakyogera mu luzungu, he is pickpocketing us naked, nti tuli bukunya naye era ano atunoonyako ensawo mwasobola okujja mu lwakiri ekinusu akitwale. Kakati abavubuka bwe bamala okubonaabona nga balabye n'okubonaabona kw'abazadde baabwe ne babuuza tukole ki? Kwekweyiwa ku ngudo ne beegatta. That is a unifying factor. Nti kyabayambye nti mu mbonaabona gye balimu beegasse nga tebatunulidde eggwanga, nga tebatunulidde eddiini, tebatunulidde Jehova wabula ekizibu ekiri mu ggwanga lyabwe. Kino kirekawo bannabyabufuzi Bodinga, Bakalonzo Musyoka n'abalala. Bannabyabufuzi tebasigadde mu bbanga bategedde nti bano abavubuka bazze kubagoba, kubanga abavubuka bakugamba ffe tetuliko nti ono wa UDA, ono wa Kenya Kwanza, ono wa Azimio. Bannabyabufuzi mwenna mwatutamye, tetulina gwe twagala era tetubaagala mu struggle yaffe, struggle ya kununula Kenya. Kati ne bannabyabufuzi nabo kye baakoze mu demands bajenzize baawa bagamba you reconstitute IEBC, kwa IEBC tebaddeewo. Kati eteeka Ruto yalitaddeko omukono okumala bbanga ki libadde basuulibwa mu kasero kano konna kazito k'abavubuka nadiko komiti gye baali baakola tuteese bwe baddamu tuteese bwe baddamu Chungwa ne Kalonzo nga tekola. Kakati bwe bimala okusoba Ruto ayogera ne Raila tukoze tutya ku mbeera eno, bagamba ku bintu ebimu abavubuka bye boogerako ate nga bikulu ensonga ya IEBC kakiiko k'ebyokulonda kwe tuba tutandikira. Kati mu kujja okusayininga etteeka eryo balaga bannabyabufuzi ba Kenya nga bwe beegasse. Walabye Kirifo Paranya waali, Musyoka Kalonzo waali, Kaluwa gwe swalabye era Kaluwa takkiriziganya n'ekyo ne yiye ukana n'Odinga. Kakati balaga nti bazze bagatte bannakenya basobole okugenda mu maaso, olwo basobole okutegeerera abavubuka struggle ekendeere kakkane wansi. Kinaakola tekigenda kukola kubanga kati Ruto akola iki? Bateesezza okuba kumpi buli kintu kati alabika akikoze. Bateesezza bateekewo akakiiko k'abantu 15 boogerezeganye, bataddewo ennaku 6 boogerezeganye. Kalonzo yakugambye nti kino kyonna tetwali kituuseko singa abavubuka tebaasituse. Kyokka ate mu muwendo gwe bataddewo mu kuteeseganya ku nsonga eno abavubuka babawadde ebitundu babawadde slots 5 ku 10. Olwo oba ompadde kubanga nze ndeese sitwago nze njireese nendekawo n'embeera y'okuteesa. Ate bw'oba ontwala mu nteeseganya gwe lwaki oba onsinza majority oba toyagala kujja kumpangulirayo. Ekyokubiri lwaki tekigenda kukola? Abavubuka ba Kenya bagezi. Mu 2017 twakola research nga abavubuka ba Kenya ebitundu 7 ku 10 balina smartphones ng'era bamanyi nozikozesa nga tebaliko nti oba ali mu kyalo oba ali mu kibuga. Olunaku lwa leero bakimanyi nti Raila Odinga gavumenti zonna zimukozesezza okumanaginga opposition ng'akola business eggwanga ne litambula, era gavumenti yonna nga tokkanyiza n'Odinga tosobola kufuga Kenya. Kati Raila Odinga yanoonya dda handshake esembayo n'agifuna, kati ayagala eri official because Raila Odinga yavuganya ne Moi n'amusiba ebbanga ne babonaabona n'akomawo. Yasooka kumusiba n'avuganya naye ate n'akola handshake. Ne bamuwa secretary general bwa KANU n'abeera ne minister. Ne baawukana mu 2 ng'amumye kaadi n'akwataga n'awagira Mwai Kibaki. Ne baawukana mu 2007 n'avuganya Uhuru Kenyatta mu 2013. Ne baavaawo bubi nnyo tugenze mu kooti kwekalakaasa 2017 amubbye aganya okaddamu 2018 March 18 ne baddamu ne bakola handshake. Azozombye ne Ruto kubanga ate ekya Ruto kyo kyatandikira mabega. Bazze mu bakwataganye head on nga bavuganya obwa president. Tugenze mu kalulu baganya okkiriza ebivuddemu ebibaddewo bekalakaasiza afunye handshake. Kati bakwataganye. Era recently baali wano ew'omukulu Yoweri Kaguta Museveni nga boogerezeganyaamu okulaba nga bamuwa obuwagizi ku kifo kya African Union. Kati abavubuka si basiru balabira ddala nti Raila Odinga bataddewo ekiguumaaza tebajja kusobola kuggusa byabwe. Kakati olwaleero abavubuka kye baagala kino nkikubuulira kye kigenda okukola. Lwaki? Kenya ena democracy. Nti omwana ajja ng'amanye etteeka kye ligamba n'atambula
n'atuuka waayagala. Kenya poliisi yekola emirimu gy'ebyokwerinda egisinga oba egy'obutebenkevu egy'obutebenkevu n'ebyokwerinda, kubanga poliisi ye Kenya era naye ekuuma n'ensalo. Okujjako nga waliwo ekintu eky'amaanyi lw'osobola okola ku KDF. Osobola okubeera e Kenya mu Nairobi n'omalamu omwaka nga tolabye ku mujaasi wa KDF ayambadde kibombola nti oba ataayayo oba atambula abantu. Kati poliisi yaawo eri professional. Ne ku luno babadde bazi. Kakati olw'okuba nti embeera ate nduwali yabadde abayungudde. Kye yabadde alina okukola olw'ensonga gavumenti ya Kenya yawambiddwako okuyingira mu parliament, kuba Kenya ina parliaments 2, upper house senate. Okuyingira n'owamba senate n'okwata mess kitegeeza gavumenti ogiwambi, kubanga namukuma n'omuliro. Gavumenti eyina amasiga 3 kwetambulira. Eyina eddamuzi, eyina executive, eyina ne parliament. Mwezo zonna parliament yesinga amaanyi. Olunaku nga lwakedde parliament negamba nti president agende, tosula yegaba sente, kubanga tewali sente zosobola kukozesa nga tezizise mu parliament. Kati what does that mean? Abavubuka baagala demand zaabwe zikolebweko. Nebi baagala bisoboka mu kiseera ekitono. Bajja kukkiriza, kubanga ekitajja kusoboka kiri kimu. Kubanga mu kino buli ludda lulina okubanga lwetegefu okuseeseetuka. Kenya bwe binaaba mpanguzi. Naye omuvubuka nti talina kyafiirwa. Omuwala yakugamba nti omuwala baali Kenya bwesaana olwafunamu omuwala nga Jackson Mandaga amaze okulya sente z'abayizi yayimirira n'abagamba nti oja seneta ampuliriza akikirira saza lya USN Geshu ne bamugamba nti kakati seneta sente zaffe mwaziridde nti neffe tetulina buzibu, ffe twagala sente. Abaana bamwe basomera bweru bali ku sente za gavumenti, buli kimu kya gavumenti. Ffe tutunze ebintu byaffe, abazadde baffe batunze ebintu byabwe bina biweddewo. Ate okutena akasente akaavu okoze eki okatutte. Kakati tukolere ebintu bibiri, tuwe sente zaffe oba mujje mututte, kubanga tukimanyi mwina bamafiya basobola okujja ne batukola ki. Naye kakati ne bwe ampuliriza omuwala Busuulwa gwayogerako yali abyogera nga Senator Mandaga ali wali atulula bulungi nnyo face to face. Namugamba nti kakati nze nkimanyi mwina abatta abantu, mujje mututte kyemuyinza tukolera, naye nze ngenda kuluzinga ng'ogyeko engoye zennina. Tewali kirala, I have nothing to lose. Nzijukira alina n'ekigambo kyakye yagattako, nina digudi naye ntunda buugi. Wemututuusiza abaana kambabulire Kenya yasoma, abaana baasoma naye tebalina mirimu. Ensonga eyo yabadde nkulu mu bino, kubanga ne ku Twitter William Ruto bamubuuzizza ku nsonga eyo ya Jackson Mandago, seneta w'ekibiina kye, n'agamba obuzibu emikono gyange misibe bali mu kkooti, kati mbakolere ki? Kakati waliwo ekizibu, ekizibu kya undemocratic democracy. Undemocratic democracy. Kanzijja obaka buno bwe tujja okutandikira.